nga bulijjo mbaniriza era mujje baliko bantu bange. Njagala leero tuwogere ku bintu bino ebisatu: ekyamagezi, okutegeera n'okumanya. Naye ng'oggyeko okutegeera, kuba ekyo omuntu gwasalawo oba onaategeera amagezi g'oba ofunye. Ekyamagezi n'okumanya ebyo byakugabanyizibwa abantu ffenna, era kyova olaba gwe mulamwa oba gwe musingi ogwazimbibwako intaneti eno gye tukozesa ensangi zino. Buli muntu yenna atayagala kwettanira magezi na kumanya wandibadde weebuuza ekibuuzo kino mu mutwe nti singa olunaku lukya nga byonna bye nnina byenvuddeko kiki kyensigaza mu bulamu. Ndowooza eyo ansa gwagiina, naye nze kunze omuntu yandibadde asigaza amagezi. Era kyova olaba abazungu bano batuteganye ebiseera ebisinga n'obuyambi buno bwe bagenda batuwa. Tebaagala kutuwa amagezi olw'ensonga bakimanyi bw'onaazuula amagezi ojja kubanga tokyayagala kubeera nga obeesigulirako ekitundutundu ky'abantu abasinga mu nsi. Bw'omubuuza ebintu bino bibiri nti singa nkuwa ensawo ya zaabu oba ffeeza, ninkuwa n'ekipande ekiriko engeri gy'oyinza okukolamu ffeeza ono oba zaabu ono oba kangeza ensimbi, osuubira abantu abasinga ayinza kutwalawo kiruwa? Abantu abasinga ajja kutwalawo zaabu kuba abamanyi ajja mutunda deni afunemu ensimbi aleka amagezi. Olw'ensonga ye abamanyi nti zaabu ono gwaba afunye kyekyomugaso ekisinga amagezi gano gayinza okukozesa okukola zaabu ono. Yensonga y'emu lwaki abantu ensangi zino tufiirwa nnyo ebyaffe bye tuyina, olw'ensonga tetusooka kwebuuza oba kumanya kufuna magezi gagenda kutusobozesa kusigaza ebyo bye tuba tukoleredde. Ate era y'ensobi ey'amaanyi ekyasinze okukolebwa abantu mu nsi yonna nti abazadde abasinga mufaayo nnyo oba tufaayo nnyo okukola ebyo bye tulowooza nti tugenda kulekera abaana baffe oba bazzukulu baffe, naye nga tetufuddeeyo kubasomesa na kubawa magezi nangeri ki gye banaakozesaamu ebyo bye tubalekedde. Era kyova olaba ebiseera bisinga bw'ovaawo bo tebalina buzibu, ebyo byobalekedde babitunda oba ne babiguza abo balina amagezi agasobola okwongerako ku ebyo. Ekintu ky'abantu mu nsi yonna okukaayanira ffeeza ne zaabu, nyinza kikugeraageranyiza ngako abaali balabyeko embwa zino ezibeera mu nsiko. Zisobola okuwoowoola ekiro n'emisana ng'enjala eziruma eziri bubi, naye gwe weebuuze kwata olunaku lumu genda oziwe ekyokulya olabe kye zinaakikola. Zijja kirya oba zikyonoone olunaku lumu zikimalewo, naye nga tezirowoozezza nti zimaze oba wiiki nnamba nga ziwoowoola nga zaagala ekyokulya. So n'abantu ebiseera bisinga bwe tuti bwe tuli, era kyemuva mulaba nga bwe nkugambye nti abazungu bano temulowooza nti basiru. Bwe mulowooza lwaki buli kaseera balina kuleetanga buyambi, nsi tulowooza era twagala nnyo okufuna zaabu oba golodi. Olw'ensonga tetwagala kufuna magezi, kyova olaba n'abantu abamu tukola zoyinza okuyita bizinesi ne zifa kuba omuntu tasooka kwebuuza na kufuna magezi gagenda kukusobozesa kukola bizinesi eyo oba golodi omwonoona n'omuyiwaayiwa, kuba obeera tolina magezi gasobola kukusobozesa kukuuma golodi ono oba zaabu ono. Twandibadde nga tuyaayana nnyo okubeera n'amagezi agatusobozesa okukola ebyo bye tuwulira bye twetaaga, kuba kya muwendo nnyo okusinga ffeeza oba zaabu oba ettaka oba ekintu kyonna ekiba kikuweereddwa. Kuba ensonga lwaki nkugamba kino nti bw'obeera n'amagezi n'enkya bw'onaabanga buli ky'oyina kikuweddeko oba kikuvuddeko, kitegeeza ojja kuba n'obusobozi obuzzaawo ebyo byonna by'olina. Ekyasa kyaffe kino tuyina obusobozi obufuna amagezi mu bintu bingi nnyo. Tebikyalinga ebiseera by'edda nti omuntu yabeeranga n'amagezi ng'agakweka paka nga buli muntu alina kujja wuwe yekka. So tweyongere okukusa n'amagezi, mubeere bulungi bantu bange.